tewali muntu social media influencer abadde yenkana Isima. Lwaki? Isima Katonda yali yamuwa ekirabo ffenna kye tutayina, ng'ayogera ku politics, n'ayogera ku fashion, n'ayogera ku sports, n'ayogera ne ku entertainment. Tewali muntu asigadde Uganda ajja musikira tebabalimba. Era nze Isima mugeragale nyanga Pere mu mupiira. Naye nze nsaba ekintu kiri eki, abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti obusungu bukole ki? Isima I highly suspect yattiddwa lwa busungu kye suspecting. Isima agenze leero ne mu Uganda n'abatulaba emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera kuki ku nsi. Mukole mutya? Mutambule n'emizinga n'ezikuba ennyonyi, naye at the end of the day ffenna tujja kukola ki? But mulire naye tudeveloping culture ey'okuwuliziganya, nga bw'oba tokkiriziganya nange mpuliriza, nga nawe bw'oyogera nkukola ki? Mpuliriza. Ye Uganda gye nsabira okukola ki? Okubeeramu wumula mirembe. Muganda wange Isima Jeno Muhoozi Kainerugaba aweereza amabugo ga miliyoni 5. Obongoola oba tongoola yawadde amaki? Amabugo. Kamalize bwenti. That's the Uganda. Tosobola kubanga toyagala mulala ayogerenga oyagala okole ki? Oyogere. Abawagizi b'emuke mwenna abali wano mwe mukakkane ye president addako. Waliwo omuntu Isima gw'abadde abanja miliyoni 6. Mulire Isima yankubira simu ku Lwokusatu wiiki ewedde. Omuntu oyo munene mu gavumenti, sijja kwogera linnya lyo, oli mukyala ate oli musiraamu. Kwata miliyoni 6 Isima zafudde abanja oziwe taata wani wa Isima. Ana amuumuze mirembe.